toyina kintu kyoyize mu Balamu manya oli musiru. Balamu ayambala essaati emu twakola kosi yemu Bcomics tana of marketing humbleness Jesus Christ ku bintu bya church okwewombe beba abantu abasobola tukakubukulembeze oyo Balamu asobola tukakubukulembeze nga temumanyi because atuva kumukumunga katogo atuva mpola nga katogo mwe mwine ekyo embeeramu ne mulowooza by'amaanyi simanyi kyusa masaati ye mugezi nnyo biggest property gundi wano mu Uganda ye Balamu baminisita basinga ssente abavunnamira omuntu bw'atyo be Museveni be yatuleyininga be nabagambye jjo bw'olinnya osobola olinnya ku General David Muhoozi n'ogenda nga talina kyakkoze nga ye komanda. Look at Mbadi birungi abantu bonna Museveni bagenze yeesigise ebifo kati ebiri sensible oba ebiri ebinayi sensitivity batunuulire Kasigazi mu police genda olabe ebirungi ku CMI genda olabe David Muhoozi omulinnyako n'ogenda why target ye eri wala si akusuubiza bantu simanyi ngenda kufuula first lady simanyi ngenda demujja state nedda kati Balamu oyo gwe mulaba asobola n'okutuuka n'akyusa gavumenti nga temutegedde why Balamu yejjako byonna n'ategeera population mutulivinga ya 45 million people nga almost 40 bali uneducated. What do? Lower yourself down.